Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Waliwo munnaffe wambuuzizza ku lumanyo, wambuuzizza nti olamiriza otya nga weesiiga akazigo akalimu olumanyo. Kituufu bw'oba weesiiga akazigo akalimu olumanyo obeera oteekeddwa okwogera oba okulamiriza. Bw'oba okeesiiga ng'ogenda ku mulimo ng'oyagala omanyike, ng'oyagala boosi waakumanye oba ng'oyagala abantu bakumanye mu kitundu mw'oli, osobola okwogera bw'oti. Oyogera okeesiiga akazigo ako nga kalimu olumanyo, osobola okugamba nti luno lumanyo njagala mmanyike ku mulimo gwange. Ogamba nti luno lumanyo njagala mmanyike ku mulimo gwange. Oba osobola okugamba nti luno lumanyo njagala mmanyike mu babboosi bange, luno lumanyo njagala mmanyike ewa bboosi wange. Bw'otyo era osobola okwogera bw'otyo nga weesiiga akazigo ako akalimu olumanyo. Oba bya mukwano osobola okugamba nti luno lumanyo njagala omwami wange ammanye, mu bakazi baalina abangi asinge kumanyamu nze. Bw'otyo ogamba nti luno lumanyo njagala omwami wange ammanye, mu bakazi abangi baalina asinge kumanyamu nze. Osobola okwogera bw'otyo ngeno weesiiga akazigo, kijja kuba kikuyambako naddala gw'abadde abuuza. Olumanyo lulungi nnyo, oyagala oddikozesa ku nsonga eyo ey'okumanyika. Kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778737 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.